okwononeka kw'ensi eno kufa kw'abamanyi wa fukahaiha n'abakenkufu mu ddiini wa ahlul khayri fiha n'abantu abalimu obulongoofu mu ddiini. Abamanyi baffe buli we bagenda tukkirize nti batulekeredde buddene naddala mu kiseera kino kye tulimu nga tulaba abavubuka be basingamu obungi abatasobola kumanya kitiibwa kiri mu bamanyi ababajerega ne babavuma abamu n'okubakkakkanya mu maaso g'abayizi baabwe. Naye omumanyi buli wagenda Allah subhanahu wa ta'ala ensi eno agikyusa n'eyonooneka ne wabeera nga tewakyali bamanyi basobola kukubiriza bantu kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu n'abeera nga akolanga bw'ayagala. yahkum ma yurid al-mutasarrifu bi khalqihi kayfa yasha la raddan lima qada wala mu'aqiba li hukmihi ja'ala li kulli shay'in amada wa li kulli makhluqin ajala. ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala huluwi al-qada wa murrihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها المسلمون فاتقوا الله عباد الله. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون فاتقوا الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matenda amajjuvu yebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo byonna byatugabirira mu nsi muno eyatonda ebitonde byonna n'abiteekako ebbanga eggere mu bulamu buno obw'ensi. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala asooka okusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala naddala nga twetegekera obulamu obw'okuva wano okumusisinkana nga tuli bw'omu nga buli omu ali bwannamunigina. Tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya era tulowooze kaseera ak'okumusisinkana. Bakubiriza okuwangalira ku ddiini eno y'Obusiraamu n'okugikolerera ennyo nga tumanya nti tuli wano ku nsi akaseera akatono. Teri amanyi kiseera kyasigaza ku mwaliiro guno ogw'ensi. Kyamagezi nnyo okuyitiriza okukola emirimu emirungi. Ekiseera kyonna Allah subhanahu wa ta'ala tumusisinkana. Baganda bange Abasiraamu, fa inna mawta al-ulama musiba. Okufa kw'abamanyidde buddene musiba munene. Fa inna ta'ifatu min ibadihi faddalahum ala khalqihi bima khassahum bihi min mazid al-fadli wal in'am. Allah yasukkulumya abamanyi n'abasukkulumya kwabo bonna abasigadde. Wa rafa'a darajatihim, Allah n'abasitula madaala. Wa a'la maqamahum, n'asitula ebifo byabwe. Wa karramahum subhanahu wa ta'ala fa a'la manzilatahum, Allah yasitula ebitiibwa byabwe n'abawanika waggulu. Wa qassara khashyatahu al-haqiqiyyatu alayhim, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ayyuha al-muslimun, fal-ulama abamanyi baffe mu ddiini faddalahum ala ghayrihim, Allah yabasukkulumya ku balala. Kyava Allah ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Abaffe benkana abamanyi n'abo abatamanyi. Rafa'a Allahu darajatahum,
Allah yasitula amadala gaabwe n'atugamba Allah yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah situla abamanyi mu abo abakkiriza n'asitula Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi be yawa amadala ga waggulu. Nabi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atutegeeza ku bukulu bw'abamanyi yagaa nti inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min an-nas. Allah bw'ali bajjawo irimu tagenda kugijja mu bifuba by'abantu agibasikambulemu. Wa innama biqabdi al-ilm wa innama biqabdi al-ulama. Allah agenda kujjawo irimu nga Allah atwala bamanyi. Baganda bange abasiraamu njagala okubajjukiza buli omumanyi yenna buli waafa mu duniya muno abalese eddibu ddene naddala bamanyi abawangaalidde ku busiraamu ne basomesa eddiini eno nga bajja abantu mu kizikiza nga babalaga ekitangaala. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ja'alahum warathatul anbiya. Nabbi yabafuula abasikaabe kubanga abamanyi basikira Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Faqad adhara Allahu ala aidi ulama al-haqq wan-nur. Allah yayolesa ku mitima, Allah yayolesa ku mibiri gyabwe n'ayolesa Allah subhanahu wa ta'ala ku mikono gyabwe al-haqq wan-nur, okumanya amazima n'ekitangaala. Wa kama bihi al-batil wa shurur. Allah jawe ebibi bingi ebiri mu bantu nga Allah ayisiza ku bamanyi baffe ab'eddiini ey'obusiraamu. Fakam min halikin an kadhub. Bameka babadde mu mbeera embi naye abamanyi ne bagibajjamu nga babawonya omuliro ng'okubayigiriza okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga bamwawula. Wa kam min shaqiyin as'aduhu. Bameka babadde mu mbeera embi ennyo nga n'abamu basinza mayinja naye nga Allah ayisiza ku bamanyi abantu ne batereeza embeera zaabwe. Fakadina al-alim fi al-usbu'i. Twafiiridde omumanyi mu nnaku ezaakayita entono nnyo. Abadde omumanyi w'ensi eno al-mufassiru al-jalil, abadde omuvuunuzi wa Qur'an Sheikh Sulaimani Nkata, gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amusonyiwa, amusaasire, amwanguyiza olugendo lwe yatandise okutambula. Yavuunula Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala mu nzivuunula ddala ey'obumanyi ey'ekikugu ng'akozesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuwa. Allah n'asitula eddaala lye hayyan ng'akyali mulamu era nga bwe yasitudde amadaala ge mu kiseera eky'okufa n'aziikibwa abantu abalungi be tukakasa tibayimiridde ku jeneeza ye nga bonna bamuwaako obujulizi olw'okuweereza eddiini eno ey'obusiraamu. Fa innahu la musibatun adhima. Okuvaawo kwa Sheikh okutuva ku maaso musiba munene era ddibu ddene eri umma eno ku lw'emirimu emirungi gy'abadde akolera umma eno ng'aweereza obusiraamu mu kubusomesa. Tetujja kumwerabira ku mitima gyaffe era tukyamusaalirwa olw'okugenda kwe. Tukakasa nti entegeka za Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo Allah bw'ategeka. Ja'ala likulli shay'in amada. Yateeka ku buli kintu kyonna ekiseera. Tukakasa nti ekiseera Allah kyawadde Sheikh akikozeseza bulungi. Naffe abasigaddewo twebuulirire mu kufa kwa mukadde waffe yatugenzeeko mu supiidi ey'ekika ekya waggulu. Mu kaseera abantu ebadde batandikiddwe okumutegeera n'okunyumirwa ebigambo bye naye nga Allah yamusitula n'ekitabo kya Qur'an ekitiibwa. Buli yenna yasoma ku ddiini bw'awuliriza tafsiri ya Sheikh Sulaimani ya Sheikh Nkata bwaddayo mu bitabo bya tafsiri ez'abamanyi akakasiza ddala nti abadde tavuunula buvuunuzi lwa kumanya lulimi Luwarabu wabula ng'akozesa ebigambo ebyo byennyini abamanyi abaakulembera mu bitabo byabwe ebivuunula Qur'an byabadde akozesa. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, innahu la musibatun adhima fi faqdi sheikhina alwalid. Musiba munene
okuviirwako mukadde waffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutte. Nabbi abamanyi abo yabayita abasika bannabbi nga annabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba mu hadisi n'atugamba nti al ulamau warathatul anbiya, abamanyi be basika bannabbi. Kubiriza abamanyi abasigaddewo n'abo bonna batulabul ilm abali mu kunoonya okumanya, tukoppe ku bantu abafaanana bwe batyo mu bukkakkamu bwe babadde nabo n'empisa n'okuweereza eddiini eno. Allah buli lwakuwa n'osoma eddiini aba akuwadde omukisa munene, naddala ng'oluŋŋamya abantu ng'obajja ku shiriki, ng'obazza eri okwabula Allah subhanahu wa ta'ala. Mulimu abantu bawadde chance mu bulamu buno obw'ensi ne basoma eddiini ey'obusiraamu, nini ne babanga mu bigambo byabwe nga n'abamu abawadde obukulembeze nga balina eddoboozi erisobola okuwulikika abantu, naye nga tebayimirirangako mu bidaala ne basomesa abantu okubajja ku shiriki nga babazza eri tawhid, wabula nga bayimirira mu bidaala okuwakula entalo n'okusonga mu bannaabwe emimwa n'okubeera nga buli kiseera batambuza fitina mu busiraamu. Ogwo nno musiiba munene nnyo ku buli muntu yenna asomye eddiini. Ekigendererwa ekinene kwe kubeera ng'osomesa abantu nga sheekhe bw'abadde ng'ayigiriza abantu ng'abategeeza ekituufu. Tujja kumusaalirwa nnyo mu bigambo bye n'okumanya kwe, naye ng'atulekedde eddibu ddene eri abasiraamu naddala abadde bamuyigako nga bawuliriza ebigambo bye. Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abamanyi n'asitula abakkiriza n'abo Allah be yawa okumanya eddiini eno y'obusiraamu. Baganda bange abamanyi buli lwe bavaawo mu nsi muno, fashal jahal, obutamanya bweyongera. Abamanyi baffe mu ddiini ey'obusiraamu kannujumu ala sama, babeeranga boolaba munyenye ku ggulu. Munyenye bwe zitaba ku ggulu abantu bafuna ekizikiza. Kwe kufa kw'abamanyi senga bavaawo, eddibu lye baabaleseewo liba ddibu ddene nnyo. N'olw'ensonga eyo qaala Saidu alayhi rahmatullah, omumanyi ayitibwa Saadi alayhi rahmatullah, yatukubiriza ffe abasigaddewo era mu nzikiriza z'aba aqidatu ahli sunna wal jamaa annahum yudunuuna bihtirami al ulama, bawa ebitiibwa abamanyi. Nkubiriza abasiraamu naddala ku mulembe guno gwe tuliko ogwa social media nga tulaba abantu bangi basiiwuusa empisa eri abamanyi b'eddiini, obuteetantala, kuyisa maaso n'okuvuma abamanyi n'okubakkakkanya, naddala abamanyi abawangaalidde ku Qur'an ey'ekitiibwa ne sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Min wajibina ka ahli sunna wal jamaa, kyabwateeka mu madhhab ag'aba ahli sunna wal jamaa okusabira abamanyi baffe ab'eddiini ey'obusiraamu, okubateeka mu dduwa Allah abanyweze, abawonye omuyaga gw'edduniya, abakingiriza fitina, abawonye ebikeme ebiri mu by'obufuzi nga bwe bitutte abantu bangi. Abamanyi baffe bangi baseeredde abaasoma eddiini n'ensonga z'ebyobufuzi. Abamu ne baseerera n'ebitiibwa, abamu ne baseerera ne ssente. Kakasa nti mukadde waffe Sheikh Sulaiman Nkata si kyabadde n'abamanyi abaamukulembera, naye mulembe guno gwe tuliko mu kiseera kino tulaba abantu bangi nga baseeredde ebyobufuzi nga bibamazeewo, kyokka ate nga basoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitukakatako nga ffe abayizi okubeera nga tuteeka bakadde baffe abamanyi nga tubasabirako eri Allah subhanahu wa ta'ala abanyweze. Tunuulira Imaamu Ahmad alayhi rahmatullah, kaana kathiru du'a li Shafi'i alayhi rahmatullah, yasabiranga nnyo Shafi'i ng'ate naye mumanyi, naye yamusabiranga nnyo mu dduwa. Mutabani we yamugamba nti nkulaba era nkuwulira oyitiriza nnyo okusabira Imaamu Shafi'i. Fa ajaba alayhi rahmatullah, Imaamu Ahmad kyava yamugamba nti ya bunayi, mwana wange, kana Shafi'i kashamsi lidunya, oyo Imaamu Shafi'i gwolaba
yalinga enjuba yakira edduniya eno. Wala afiyatu liljasadi, nga bw'olaba obulamu omuntu bw'abwetaaga eri omulimu eri omubiri gwe. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, idha mata al-alim, abamanyi baffe senga bafa nga bwe bazze bafa, mu butuufu tetusigala kyenkimu mu society. Idha mata al-alim fasha al-jahl, omumanyi buli waafa obutamanya bweyongera. Wandarasa al-ilm, ilimu nekendeera. Watahayyara an-nas wa dhahara ash-sharr wan-nifaq, abantu ne basigala mu kusoberwa n'obunanfusi ne bweyongera. Yaqulu Abdullah ibn Umar alayhi radiyallahu anhu, Ibn Umar radiyallahu anhu yagamba, kharabul ard bimauti ulamaiha, okwononeka kw'ensi eno kufa kw'abamanyi, wa fukahaiha, n'abakenkufu mu ddiini, wa ahlul khayri fiha, n'abantu abalimu obulongoofu mu ddiini. Abamanyi baffe buli we bagenda tukkirize nti batulekeredde buddene, naddala mu kiseera kino kye tulimu, nga tulaba abavubuka be basingamu obungi abatasobola kumanya kitiibwa kiri mu bamanyi, ababajerega ne babavuma, abamu n'okubakkakkanya mu maaso g'abayizi baabwe. Naye omumanyi buli wagenda Allah subhanahu wa ta'ala ensi eno agikyusa n'eyonooneka, ne wabeera nga tewakyali bamanyi basobola kukubiriza abantu kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu n'abeera nga akolanga bw'ayagala. Baganda bange abasiraamu, tuteeke nnyo abamanyi nga tubasabira edduwa, nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'omugaso omunene ogubalimu. Allah batuwangaalize era tubeere nga tubayigako eddiini. Bameka abategedde ne bayiga ku sheekh, ne bayiga ku bamanyi, ne babeera nga batereeza eddiini yaabwe, eddiini ey'obusiraamu. Nga mmaliriza kutuba yange esooka, njagala okukubiriza abasiraamu naddala abaliwo abalamu okufuna ekyokuyiga mu kufa kw'abamanyi. Buli we bagenda baba balese eddibu ddene. Buli we bavaawo mu nsi muno obutamanya bweyongera mu bantu, abantu ne basigala mu kusoberwa n'obulwa gy'oddukira okutegeera eddiini eno ey'obusiraamu. Abamanyi baffe abo senga bava mu nsi bafuuka nga bw'olaba ejje eritalina muduumizi, ne gufuuka omubiri ogutalina bulamu senga abamanyi baffe bagenda. Bakubiriza okubeera nga tusabira bakadde baffe, okubateeka mu dduwa zaffe mu kyama, ne mu sola zaffe ze tusaala nga tubasabira Allah abasaasire gye bali, era babeere nga Allah subhanahu wa ta'ala abayingiza ejjana. Ibn Umar radiyallahu anhu yagaa nti mautu alfun abid, okufa kw'abantu abasinza Katonda, ahwan min mautin alim, kuwewufu nnyo okusinga okufa kw'omumanyi. Basirun bihalali, abamanyi halal, wa haramihi, era ne bamanya haram. Baganda bange abasiraamu, abamanyi baffe Allah subhanahu wa ta'ala batuwadde abasobola okutumanyisa haram era ne batumanyisa halal senga bagenda mu nsi muno ensi eyonooneka. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yagamba mu bigambo bye, anna hadha al-alim yahdimu ala iblis, omumanyi senga abeerawo bingi byakola mu kukakkanya iblis. Wakala al-Hasan alayhi rahmatullah kana yaqulun, bagamba nga bamanyi abatukulembera, mautul alim, okufa kw'omumanyi mu busiraamu, la yasudduha shay'un, teri kisobola kusigalawo, makhtalafa al-layl wan nahar, emisana n'ekiro bwe munaakyuka omumanyi tasobola kuddizibwawo. N'olw'ensonga eyo tumanye enkizo n'okuyiga ku bamanyi baffe ab'eddiini ey'obusiraamu nga bakyali balamu. Yaqulu Sa'id ibn Jubayr alayhi rahmatullah, ma alamatu halaki nnas, yabuuza n'agaa nti akabonero k'okuzikirira kw'abantu kabonero ki? Qala idha halaka ulama'uhum, senga abamanyi b'ensi eno bafa, abamanyi abawangalidde ku busiraamu. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti inna allaha la yaqbidu al-ilm intizaa yantazi'u min an-nas, Allah bw'abajjawo irimu ng'agijja mu bantu ajjawo bamanyi ba ddiini eno ey'obusiraamu. Hatta idha lam yutraku aliman,
abantu ne bawangalira mulembe nga tebakyalina mumanyi. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, abantu ne beteerawo abantu abatalina kye bamanyi. Fasu'ilu fa'abtahu bighayri ilm, ne babeera nga babuuzibwa ne baanukula nga tebalina bumanyi bwe bakozesa. Fadallu wa adallu, ne babeera nga babula ate ne babuza n'abalala. N'olw'ensonga baganda bange abasiraamu, tutunulire nti okufa kw'omumanyi musibatun adhima, dibudde nnyo naddala mu kiseera kino kitulimu nga tutunulira okufa kwa mukadde waffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatudde mu kaseera akazibu. Ensi webadde mwetaagira mu myaka gye gibadde girungamya abavubuka n'okubeera nga ayimirira ku mazima, okubeera nga ategeeza abasiraamu obubi obuli mu shiriki, n'okubajja ku nnyimbe n'edduwe zirimu okuŋŋaana ng'abazza ku sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna la mautihi, mazima okufa kwa sheikh wa fukudanihi, n'okubeera nga takyaliwo kuyinza okulekedde budde n'eri ommeeno. Saba Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abasigaddewo babeere nga bamukoppako embeera ennungi n'obukakkamu bw'abadde nabo n'empisa n'okwewaayo okuweereza obusiraamu nga teyeeganya. Baganda bange abasiraamu, okufa kwa sheikh tukutwale nga kyakuyiga gye tulinga abasiraamu nga tufumintiriza akaseera ak'okufa. Sheikh waffe agalamidde mu ttaka n'abamanyi abaamukulembera mu kusomesa eddiini eno ey'obusiraamu. Olwaleero ensi egenda ekyuka, olwaleero irimu egenda ekyuka olw'okuvaawo kw'abamanyi abawangalidde ku busiraamu ddala obutuufu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yakfir lahu wa an yarhamahu wa an yuskinahu fasiha jannatihi. Allah amuteere ekitangala mu kabuli, amusonyiwe, amugaziize entaana amwanguyiza olugendo olwo yatandise okutambula. Tukakasa nti abadde alwetegekedde ebbanga ng'akola emirimu emirungi omuli ibaada nga tasobola kwebaka okuggyako ng'asadde salatul witri, nga tasobola kumalako lunaku na kwebaka illa waqad qara'a shay'an min kitabillah, okuggyako ng'alina kyasome mu Qur'ani ekitiibwa. Baganda bange abasiraamu, twebuulirire nga tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala bifukudani ulama, n'okufa kw'abamanyi bw'abanga Allah atwala abamanyi. Olwaleero nga bali wansi wa ttaka, ani anaasigalawo bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yatwala bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala? Omusiiba basahaba gwe baafuna mu kufa kw'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegugenda kuddayo kubeera musiiba mu duniya muno, gwe musiiba ogukyasinze eri ommeeno okuvaawo kwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiru wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، baganda bange abasiraamu, sirina ngeri ki gye nnyinza kubannyonnyolamu okuvaawo kw'abamanyi nga bwe kulekeddibwa eddene mu busiraamu. Abamanyi baffe ab'eddiini ey'obusiraamu abawangalidde ku sunna balinga boolaba munyenye eziri ku ggulu, balinga boolaba omubiri ogulimu obulamu senga babeerawo. Okugenda kw'abamanyi khasaara nnene nnyo eri edduniya eno, kubanga yafshul jahal, obutamanya bweyongera mu bantu, naddala abamanyi abo abadde bakuze nga bawangalidde ku busiraamu nga bayimirira ku mazima. Omusiiba gwa Sheikh Sulaiman Nkata gukyali musiiba munene nnyo naddala eri abamanyi baffe abaliwo mu kiseera kino. Dibudde nnyo, naye tukakasa nti alhamdulillah Sheikh yafiiridde ku busiraamu.
alhamdulillah Sheikh yafudde nga afiiridde ku nkola y'aba ahli sunna wal jamaa tumulamulako ekyo tubadde tumanyi kungulu wallahu yatawalla al asrar ebiri munda Allah subhanahu wa ta'ala yabimanyi ani ategomba kubeera nga aziikibwa nga Sheikh bwe yaziikiddwa ku nkuyanja y'abantu bannange baganda bange abasiraamu tuyiga okukolerera eddiini eno n'okugiyimirirako nga tetweganya ate tukole emirimu emirungi egigenda otuyimirizaawo mu kabuli egigenda otubeesabeesa mu kabuli nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Nu'man ibn Bashir yagamba nti ma min abdin wala amatin illa walahu thalathatun akhillah teriyo muddu era teriyo muzaana mu duniya muno okujjako nga alina ab'emikwano basatu owomukwano asookera ddala fa khalilun yakulu lahu mukwano gwasookera ddala amugamba khudhu ma shi'it wada'a ma shi'ita kyonna kyoyagala kitwale kyonna kyoyagala kironde era kyotayagala kireke nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ategeeza nti hadha maaluhu ezo ze ssente ze abantu balina omukwano ku ssente abantu baagala ssente zaabwe era ze zibatuma okukola bye baagala era ze zibatuma okuleka bye bataagala abantu okusula emuyenga kibasuzaayo ssente abantu okusula mu nsi ez'ebbeeyi kibasuzaayo ssente omukwano gwe balina ku ssente teriyo muddu musajja wadde omuzaana okujjako ng'alina ab'emikwano basatu naye mukwano gwasooka akuga nti khudh ma shi'ita wada'a ma shi'ita kyoyagala kitwale kyotayagala kireke tunulira abantu nga bali mu bufe ekibalondesa be baagala ssente omukwano gwe balina ku ssente gubalagira okukola kye baagala n'okuleka kye bataagala abasula obubi ssente abali obubi ssente ze zituliisa obubi ennyambala embi ssente yetwambaza obubi omukwano gw'olina ku ssente gwe gukutuma okukola by'oyagala n'okuleka naye nabbi yagamba nti hadha maaluhu eyo ye maali ye ssente ozirina mukwano gwo era zikutumye okukola ebintu bingi ssente ozirina mukwano gwo ddala wano teri atayagala ssente abantu balina omukwano ku ssente okumanya balina omukwano ku ssente omukyala yali mulago ne milioni 9 mu kikondoolo wano nga famire ye enoonya eddagala eri mujjanjaba naye ng'asirise ne bakuba amasimu famire ne yeesonda paka Allah lwe yamujjululanga n'eddagala terirabise naye ng'alina milioni 9 wano abaamugolola be baaziraba abantu balina omukwano ku ssente ze zikutuma ekyo kukola ky'oli oyo mukwano gwo teri atayagala ssente embeera yonna abantu gye batambulira n'olaba oli nga yeevuga bulungi asula bulungi alya bulungi gwe mukwano abantu gwe balina ku ssente ze zibatuma okukola bye baagala era essente ze zibagaana okukola naye ssente zikugamba nti khudhu ma shi'it ssente wendi ndi mukwano gwo nfanfe kyonna kyoyagala twala kyotayagala kireke ssente omukwano ogwokubiri guga nti ana ma'ak mukwano gwo ogwokubiri akuga nti ndi naawe w'oligwa wendigwa naye idha ataita baba almalik okufa bwe kuli kutuukako taraktuka sigenda kubeera naawe nabbi yali ategeeza nti hadha ashiratuhu wa khadamuhu abo be b'eŋŋanda ze mikwano gye n'abaweereza be abantu bonna abalina ab'eŋŋanda abalina emikwano okufa bwe kuli kujjira teri agenda kubeera naawe Sheikh twamulese mairos mu nkuyanja y'abantu abaabadde bamwagala aliyo bwogo teriyo wa Luganda teriyo wa mukwano nfanfe naffe abaamuzinze okumuteeka mu kabuli twaleseeyo omukwano ogwokubiri gukugamba nti ndi wamu naawe naye akaseera ak'okufa bwe kalijja siribeera naawe tunuulira abantu abalina abakuumi nga ba pulezidenti
bwe balifa abakuumi abo bagenda kusigalayo? Wali olabyeyo pulezidenti afudde abadde bamukuuma nga bakyakuuma entaana ye? Wali olabyeyo kabaka afa abambowa abamubaddeko nga bakyakuuma entaana ye? Omukwano ogwokubiri gukugamba ndi wamu naawe ngera emikwano bwe gitugamba nkwagala. Sheikh gwe waffe munaye oli wa famire yaffe ogisitudde, oyo mumanyi waffe tumwagala, naye akaseera bwe kalituuka malakul maut nejja emikwano egyo gigenda kukuleka. Nga n'abamu abaali mikwano gye baatuuka leeti, nga n'abamu baatuuka bakutaddeyo, nga n'abamu baliwa excuse nga tebasobodde kuziika. Bwe kugamba tuli wamu naawe, naye kufa bwe kulijja n'okomba kendo k'okufa ataraktuka tetujja kuba naawe. Uliriza omukwano gwokusatu. Wayakulu khaliluhu thalith, nabbi yaga nti mukwano gwo owokusatu akuga nti ana ma'ak, ndi wamu naawe, haithu kharajta wa haithu dakhalta, wonna wooli ndi wamu naawe, okuyingira n'okufuluma ndi wamu naawe, hayyan wa mayita, mu bulamu ne mukufa. Nabbi yali ategeeza ki? Yaga nti hadha amaluhu, egyo gy'emirimu gyo. Your best friend, omukwano gwo ogwa ddala ogutagenda kwabulira mu bulamu ne mukufa gy'emirimu. Ate abasiraamu gye batawadde budde, gye tutawadde budde, gye giri ne Sheikh Muntana, gye giri ne Sheikh Abdul Karim Muntana, gye giri ne Sheikh Sekimpi, ne bamashekhe abalala enkuyanja y'abantu abafudde, emirimu gyabwe gye bali nabo, gye giri nabo. Omukwano gwani agulowoozaako? Tulowooza ku mikwano gya dduniya. Omukwano gw'emirimu oyingira nagyo mu kabuli. Nabbi kye yali ategeeza, ana maaka, ndi wamu naawe, haithu dakhalta, bw'oliyingira mwana Adaani, we shall be together. Bw'olifuluma mwana Adaani n'ofulumamu nga Allah aleese olunaku olw'okuzuukira, tugenda kubeera naawe oyite ku siraata. Oyo mukwano gwo tagenda kukwabulira. Obadde ogikola mu bulamu, kisigala naawe mu kufa, era ogenda kuzuukira na mirimu gyo. Teriiyo muddu, teriiyo muzaana omukyala okujjako nga mu dduniya muno olinamu ab'emikwano babika bisatu. Mukwano ogusooka ze ssente zo, ze zikutuma okukola ebyo. Era abantu bazaagala, abantu baagala essente, abamu basinza nsinze. Naye Allah yali atujugiza mu hadisi al-Qudsi yaga nti maali, essente ze mulaba ezo ze mufudde mikwano gyammwe ze mwagala ennyo zange, binaatuwa amagezi muzigulemu ejjana. Abantu baagala essente ze zibalemesa n'okujja mu swala. Abantu baagala essente zibajja ne ku busiraamu oli n'alokoka. Sente oyo mukwano gwo, naye mwegendereze tagenda kuba naawe. Sheikh tebamuziise wadde ne Simoni, ne ku ssanda ye tekwabadde ensawo. Naawe bali babakuziika, teriiyo 10 kye bagenda kukuteeka nayo. Ojjukira amaziika ga kitaawo nti mwamuziika ne ssente oba maama wo, ogwo mukwano. Omukwano ogwokubiri gwe mukwano egy'abantu. Batugamba bali wamu naffe era batwagala, naye akaseera k'okufa bwe kalijja tebali banaffe. Teri yasigala magombe, kaabe mukyalawo, kaabe mwana wo. Sheikh Nkata twamuleseeyo wahidan munfarida, bwagumubwati ombwati ninga nze atakkiriza kufa kwe, ate nga kufa mazima. Olunaku lwafa ku makyanga tusala entotto, Sheikh tumutwale mu ddwaliro erisembayo obulungi. Yatufuna ne gurupu y'abantu betutaddemu tukole ku bujjanjabi bwa Sheikh. Olunaku lwafa nga kekeetalo kubira Imamu Kasozi, kubira Sheikh Dr. Saibu Semwemba, kubira Muhammad Abduweli Mawejjulwa, tukoze tutya ne tugatta baganda bafa be South Africa
bu group nga tusala ntoto sheikh ajiwe wali afuna obujjanjabi obusembayo obudde tebwazibi mukusala entoto nga tumanyi mulamu gwe tutegeka okutwala ebaga nti afudde nobanga atakkiriza ate nga mazima kakati omukwano ogwokubiri gutugamba nti tuli wamu naawe wooligwa wengwa naye okufa bwe kujja gukomaawo abaliba batono abaliddayo kulaba kabiri ya sheekhi ntugenze oba mpise mitiyana kankyameko ngende nambule ku sheekhi khalas jeje mikwano ogwo mukwano tegukuwaganga ne gukujja ku Busiraamu ne gukulemesa swala ne gukugayaza n'omukyala wo taliegomba olwo be bayita bamaze notunaza gyolabeko ng'atya okukulaba banaye mundeke ng'atya n'okukulaba mukwano ogwokusatu gwe mukwano omukulu uga nti ana maaka anze ndi wamu naawe I'm your best friend w'oliyingira kabuli nja kubeera naawe bw'olifuluma kabuli nja kuba naawe egyo gy'emirimu z'eswala zino kwe kusoma Qur'ani Sheikh nze ntambudde naye mu ngende za daawa ezawano n'ebweru ma ra'aytuhu njogeranga Allah ibujulisi saamulabako nga yeebakanga tasadde witiri era nga yaganze ndi mukawungeezi munaye mutabani mumukyali nga tasobola kwebaka nga tasomye Qur'ani katalina lugambo lwogera ku bamanyi lujeregerera bantu nga buli kiseera yali ku Allah banaye mulongoose banaye tulongoose banaye ffe twava wala Allah okutuwa ku Busiraamu buno obutuufu Allah atuwadde chance baganda bange emirimu omulimu gwokka gwe yakola ogw'okuvunula Qur'ani mulimu wallahi bw'osuuliriza tafsiri ya Sheikh n'otunula mu tafsiri z'abamanyi Ibn Kathir n'otunula mu Tabari n'otunula mu tafsiri Sheikh As-Saadi Sheikh yakozesa ddala ebigambo by'abamanyi si tafsiri eno y'okuyisaamu obuyisa tafsiri ddala ate mu lulimi olutegerekeka omulimu ogwo gwokka ono teriyo yagukoze abagulina bawandiisa empandiike naye mu ddoboozi era nkakasa Allah kuyamusitulira amadaala ensi nemutegeera era alirwawo okwerabirwa ngenda kuleka ki omukulu lwoggo ki abamanyi baffe bafa abawano bali mukayanira bwa mufuti ne tutasobola kwebuulirira abasiraamu obusiraamu nga tubuzanyiddemu nnyo ne tutuuka nga obwa mufuti ekkooti yerino tusalirawo ani mufuti omutuufu nga tuswadde nnyo mwabateebuulira na dduniya eno bannammwe gye bavuddeko ey'akaseera kiki naye kkooti ne zituuka n'otusalirawo ani mufuti omutuufu ng'abamu bwe tukuba takibiira ng'abamu bwe tujaganya nga n'abatusalirawo nga si ba milla yaffe si ba ddiini yaffe ndowooza bwe badde eyo kakyayi ne baseka ne batwewuunya entegeera abamanyi bafa abantu abaali badde mu kiseera ekyokulongoosa kannongoose kabuli tuli mukayanira bwa mufuti ate mu kkooti tulituula ddi ne tumanya obusiraamu kye bwagala tulituula ddi ne tumanya obusiraamu kye bututegeeza okukola ensi eno ng'eraze wala abantu basomye tetuddayo kusoma bitabo nakumanya obuzito omuntu okumuwa obwa mufuti kye ki okulonda mufuti tekiba kibi naye kkooti yeeronda nebasalirawo nti ono ye mutuufu oba ono ye mukyamu abange bamufuti mwenna abalwanira entebe eyo ekiseera kituuse
ndabanga abengedde okudda eri Allah. Lwaki tetulongoosa? Naye abantu buli kiseera ne babeera mu fitina ezitakoma. Abeeno bavuma oli, abeeri bavuma oli. Tugenda naye njagala obbagamba mmwe nti mugenda era mujja genda eri Allah. Naye bwali babuuza ku bino ebiraze ekifaananyi eky'obusiraamu nti bwa wansi bulinga obutalina bamanyi baabwo basobola kutegeera ddiini kyegamba, ffenna ne mutufuula bakimbuyega abawedde emirimu nga kooti erina tusalirawo mufuti ekyomutuufu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyensembeyayo abantu bali mu season ya Christmas. Bakubiriza abasiraamu, Christmas si yaffe. Wala tushariku haula, temugeza ne mwetaba mu bantu abo mu kubajagulizaako n'okubayozaayoza n'okukola ebyo ebyeyawulidde ku lunaku lwabwe nga byabwe. Ebyo si byaffe. Wadde okutimba ennyumba n'etiba baluuni, Christmas tree. Abaana baffe tubakuze nga balina aqida muli mu mitima eya alwala walbara. Alwala kwe kwagala omutungo omwagala kulwa Allah, kulwa tawhidi. Albara kwe kukyawa omuntu ng'omukyawa kulw'okuba talina tawhidi. Mwe abaana bammwe muli bakuze ddi ng'eyo aqida ebali mu mitima nti omusiraamu tajaguza lunaku olwo, wabula no shopping ennyama, no shopping soda, n'otimba Christmas tree. Omwana n'omulaga nti olwo olunaku lwa nkizo. Olunaku olwo okumanya bubi kyekigambo kye bateekako Allah ti Allah alina omwana. Kyekigambo ekinene mu lunaku olwo ekizibu ekizito. Allah kyaga nti eggulu lyagala okweyuzaayuza olw'obunene bw'olunaku olwo, obubi obulimu. Tekikkirizibwa kubayambako mu mbeera zonna. Maama wange si musiraamu, ye si musiraamu, mukoleko ddaawa. Aŋambye mugulire ebyo, mujagulizeeko atuyise Kabaga, please don't go. Bampisa okusala embuzi ku lunaku olwo oba enkoko, ze musiraamu aliwo. Please don't do. Lunaku lukyamu, si lwaffe. Saagala mutabule mitwe, ge mazima genjagala obbatuusaako. Hatta bamanyi abasiraamu batuuka n'okulaba ebimu abasiraamu bye beetabamu okukola nga biri haramu, nga byonoona n'enzikiriza. Oli n'atunda sapule, oli n'atunda Christmas tree, n'abayozaayoza mwebala okutuuka ku mazaalibu. Agaani festival eno gye tulimu tugiyitemu nga tuli basiraamu. Leka kusanyusa bantu nga Allah omunyizizza. Tunuulira gw'osanyusa ye Allah. Kintu kyerekereze kyakaseera. Hituyirunda busiraamu bwo mu lunaku olwo. Wadde eri wali abatali basiraamu mu famire zaffe tubategeeza eddiini yaffe kyegamba. Ate nze mbeewunya abasiraamu. Abantu bali tebatijjukana na yidi zaffe. Tebazitujjikana nako. Yidi naituuka ne batijjukana nga mwe bwe mutujjukana bwe mukwatagana. Enkoko, atimbye baluuni, agenda Kabaga, bo batijjukana nammwe ku yidi. Babeera ku byabwe kubanga bamanyi si kyabwe. Ate omuna abamanyisa mu mirembe nti obusiraamu muna eddiini yaffe bweto bwetufuga bajja kukkiriza. Naye problemu gye mulina mukwenya. Ebyange mbituusizza era ntuukiriza obubaka. Buno bwe buvunaanyizibwa Allah bwe yatuwa kutuusa mazima eri bantu. Agakkirize, agaŋoole, tuli bakusinkana eri Allah. Naye nga mazima googeddwa. Baganda bange mmaliriza khutuba yange ebadde bagamba nti okufa kw'abamanyi ddibu ddene. Tutwale ekyokweyigiriza mu kufa naddala okw'abamanyi, naddala kuno okukyaliwo okupya kwe tutannaba na kumanyiira nti weekuli ate nga hakka ni weekuli. Tusaasire nnyo mukadde waffe, Allah amusonyiwe amusaasire. Sajja abadde omwangu
sajja abadde ow'empisa omukakkamu omwetowaze afiitinga mu myaka gya buli muntu yenna amujjidde mu maaso gwe sirabangako ng'anyiize daima yabutasimu lubeerera abadde amwenya ayogera ebigambo ebirungi ebizimba kola bwoti mwana wange naawoolaze mwana wange nekyo tekiri bwe kityo daiman gw'otambula naye nga tomutya olwo abantu b'otambula nabo ng'omwegendereza bwegendereza nga muzibu sheekhe tabadde muzibu tetwamanya nti olwo twamukyalira yali atusiibula n'atugaana otugaana omutaziika munsasudde ebbanja musabanga busabi Allahumma kfirlahu warhamhu kyeneewuunya mu bigambo bye mu lugendo olwo yagamba Abdul Karim Karisa nti gwe ne bw'otanziika owuliranga okufa ogambanga buge nti Allahumma kfirlahu warhamhu kyokka teyaziise Haji Abdul Karim Karisa yabadde mulwadde ngali ku cupa bwatyo Allah bw'akola ebyamagero tusaba Allah amusaasire amusonyiwe amuyingize ejjana amusonyiwe ensobi ezikolebwanga abantu nga bwe tuzikola baneetwebulire n'okufa bannange baganda bange naddala abavubuka mmaliriza ebigambo byaye ngamba kubiriza abamanyi abaliwo mubakozese nga tayimu tennagenda abamanyi abaliwo abali naddala ku mazima abawangalira ku Qur'ani ne Sunna mubayigeko eddiini mubafuule mikwano gyammwe temubajeregerera temubakkakkanya haula abo bemulaba abo balinga boolaba emmunyenye ku ggulu balinga boolaba enjuba eri edduniya eno be bataasa ensi eno okwonooneka kw'ensi kubulamu bamanyi mubawe respect ebajyamu mubayambeko ku ddaawa esaasaane mubasabire Allah abawonye fitina abawonye vulugu ali mu dduniya muno ow'ebyobufuzi ow'ebyebitiibwa ow'ejjubba basobola okuyita kyoli naye olunaku lw'ogenda okufa lwe lukulu biki byogenze nabyo bibadde okola wakati wo ne Allah inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم وحد صفوفهم ووحدوا كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك باليهود الغاصبين وأرنا فيهم عجائب قدرتك Ai Allah tukusaba otulaga amazima nga mazima n'obulimba busigale nga bulimba. Ai Allah tukusaba nga bw'otukuŋŋaanyizza mu kifo kino nga tukwegayira n'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwo osonyiwe bakadde baffe bonna abaakulembera olugendo lw'okufa. Ai Allah basaasire omuli abamanyi baffe omuli bamasheekhe baffe omuli bazadde baffe omuli baganda baffe abali wansi w'ettaka. Ai Allah nga bakkiriza basaasire obasonyiwe naffe otwanguyiriza akaseera ke tugenda okugalamira wansi awo. Tugwegayira ai Allah subhanahu wa ta'ala basigaddewo abalamu tuwe enkomerero ennungi. Ai Allah taase ebizibu by'ensi eno era otuwonye ebikemo by'ensi eno tuwe obulamu obulungi ku nsi kuno ne ku akhira otuwe emirembe mu nsi yaffe. Ai Allah tuwe emirembe mu nsi yaffe ofuule ensi yaffe eno nga ya mirembe otufuulire okufa nga kuwummula gye tuli tuleme kubeera nga tuwummuddwa bantu. Ai Allah tukwegayirira n'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwo otuseeko okusaasirako n'emikisa gyo obeere ng'ogituwa nga bw'otukuŋŋaanyiza mu kifo kino. Ai Allah mu lunaku n'olw'ekitiibwa mu ssaawa eno ey'ekitiibwa tukuŋŋaanye mu jannatul firdawsi innaka ala kulli shay'in qadir. Tusaasire bakadde baffe bonna bajjuludde omuli Haji Sembatya agenda okugalamira olunaku olw'olwaleero. Ai Allah mwanguyiriza olugendo omuteere ekitangaala mu kabuli ye ebyamusobako ng'omuntu. Ai Allah gwe musonyi tukusaba ai Allah omusonyiwe naffe otusonyiwe bwe tuliba tukutte ekkubo lyakutte. Bismillahir rahmanir rahim wal asri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.